mukulikeeyo nnyo mukumulamu kwaffe okwo bwatyo ebirindira gwagamba nti ogumanga n'enjala yo n'okomawo n'oli ewaka oba ki ekyo kyayogerako naye nga manyi nti wati akayimba ako tweyaziza nnyo mukulu John n'akayimba kaffe ako kabadde kalungi nnyo katudde bulungi nnyo mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero naye nga nkwebaza gwali eyo munange omulabi wa Data TV webale kubeera nga olaba Data TV ate webale kubeera nga olaba programu za Data TV zonna. Data TV tugamba Data TV tukole manyi bwano bw'obeera nga tukola buli kintu tekinyuma neno programu tesobola kunyumira ng'oli awo otudde naye ng'enkyolowooza n'abaana kye bagenda okulya tokirina kyobola baffe tugamba nnyo nti Data TV tukole buli lw'obeera ng'olaba manya nti n'ensawo erina okubeera nga nsanyufu lw'osobola n'okuteeka mu nkola oba okuyingiza mu bwongo bino bye tukusomesa olunaku olwaleero mukulikeeyo nnyo mukuumulako kwaffe okwo era nga tugenda kubeera nga tugendako ate mu meseji zaffe kubanga zo nnyingi ddala naye njagala kubeera nga nsooka ne meseji zaffe eziri ku abatuweereza meseji aba committinze ku mulamwa gwaffe ogwo wali ku kibanja kyaffe ekya Facebook ze njagala okubeera nga ate ntandika nazo olunaku olwaleero naye nga nkugamba nti onagamba okay okay naye nga nkugamba nti webale kubeera nga olaba Data TV gwayagadde okubeera nga oteesaako naffe baweereza meseji nkugambye enamba eri 0752 esimu eri 0752 65 86 22 enamba eyo gy'ogenda okubeera nga oweerezaako meseji tusobole okubeera nga ate tusobole okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku ekyo naawe kikyolowooza ku muntu ng'oyo ddala kituufu ng'omwagalwawo omukwatidde mu mbeera eyo ey'obwenzi omukwatidde mu mbeera ey'obwenzi oba omusanze nga mukyala Aisha bwatugambye nti ye omuntu ekikwatagana n'obubbi awo ebibye naawe awo yagamba nti awo ebikoma tasobola kgenda mu maaso na muntu mubbi kubanga agamba erinnya ogenda ditta ate newaabwe batukugamba nti agundi oyo yafumbirwa n'obunkenke buli kaseera obeera ku bunkenke so ndowooza tuwulidde endowooza ya mukyala Aisha ye naye njagala naawe ali eyo ogenda kubeera ng'otuwa endowooza yo ku mulamwa gwaffe ogwo ogw'olunaku olwaleero era nga ono ye agambye nange atusoke tuddeyo onagamba nti Sekaja Hamida atusoke tubawe message zino bannaffe bano abayise ku Facebook bagambye nti ono agamba ni Barbara Ronin agamba nti nze tewali kasita ye abeeranga yeetegedde ne yeezuula bw'amala ne yeetonda kiba kiwedde agamba nti yaba amusonyiwa. Madina naava agamba nti tewali nsobi gye batasonyiwa kasita obanga munno omwagala ate nga mumaze akaseera naye bwe muba mukyatandika nze omusajja katandika okunnimba nga naakamufuna awo sikusonyiwa nkuleka bulesi n'obulimba bwo nga tetunagenda wala bwatyo Madina naava bwagamba tono Rehema Meme agamba nze sijirina kasita yeetonda yagamba tayina nsobi yonna esobola mugaana agenda mu maaso na mwami we kasita omwami abeera nga yeetonze. Ono agamba nti Najjuma Eva agamba nti kasita wagimanya ne yeetonda omusonyiwa byonna. Yagamba nti kasita oli amanye ensobi ye ne yeetonda omusonyiwa byonna. Ono agamba Namakula Aida agamba tewali ate tewali kusonyiwa tewali akusonyiwa tewali kusonyiwa kirungi kasita ategeera tewali okusonyiwa kirungi kasita ategeera ensobi ye kuba tewali atasobya ku dunia kuno. Bwatyo Namakula Aida bwagambye. Onaga atuhaire Brenda nagamba nti nze Hamidu omusajja omwenzi antamira ddala ate sisobola musonyiwa. Yonaga
Nanaga basa subi tewali ku nsata sobya ono ye bwatyo bwagambye anti gwe waliwo neyamuzeemu wano n'agamba nti gwoli Nakibuuka Juliet ogamba nti buli nsobi esonyiyika singa agikoze teyeegulumiza nakkiriza kubanga omuntu amanya ensobi ye kyangu okukyusa. Ndowooza okiwulidde, omuntu asobola okumanya ensobi ye n'akola ki n'akyusa. Ono agamba nti Ampaire Hilda gospel me around my family and friends awo wo ntabuka yekyo kyakyagalira ddala. Ono agamba nti Makura Remi bwenzi ye bwagambye nti obwo ye tasobola bukumiikiriza. Nakajubi Karis agamba nti ye tewali kyatasobola kusonyiwa. Viola Bwanika, if he beg for forgiveness, I take it easy. Kasita yetonda naye agamba nti akikola ki. Sekaja Hamida agamba nze tewali kye sisobola kumusonyiwa, ensobi zikolwa bantu. Zahara Elias agamba nti bwenzi awo mba saagala kumanya tebabyetonderamu ebyo. Omwenzi asigala mwenzi. Siraje Kakanda agamba nti ye bwenzi. So message nyingi naye ezo ze nsobodde okubeera nga nsomako naye nga manyi nti n'abalala ezo ze ziri ku kibaja kyaffe ekya Facebook ekiriko Kojja Hamidu. Bwe ntaddeyo omulamu ogwo abo be basobodde okubeera nga bakomentinga olunaku olwaleero. Katugendeko message endala. Ono agamba message eno ziri wano nyingi nnyo. Ono agamba nti Kojja weebale kuweereza. Kojja weebale kuweereza. Yasose. Kojja assalamu alaikum. Nze Abdu Swamadu Zaidi Kibuli. Nze omwagalwawo wange we musangira mu bwenzi n'omuntu yenna abeere wa luganda lwange oba nedda ebyange naye bikomaawo there and then ye bwagambye. Mukulu wa Abdu Swamadu webale kulaba Data TV. Nadamu wanagamba nti Kojja webale kuweereza bannayuganda nze Gimbo Sophie okuva Ekibuli Dipo. The moment I come to know that my husband is there just divorce or leave him there, and then sisobola kugumiikiriza mubbi. Ono naye ndowooza mufaanagana agambye nti ye tasobola kugumiikiriza mubbi. Nange message zijjira kumukumu nnyo bannaye tukoze tutya oba okyasoma eno neyingirawo. Onagamba nti Kojja oyo alifiira bwerere omuntu omubuuza emmundu mujja kufa. Nze Maganda Saamu mu Kikajjo. Kojja nze Maganda Saamu era ndowooza n'aweereza endala okuva mu Kikajjo n'omukazi omwenzi mutemu. Nga naye bwe wagambye nti oli naye ayagala muganda wo naye ate nammwe mumanyi okwagala baganda baffe. Mutemu ng'ayingidde famire. N'omukazi nze sikiganyi, n'omukazi bw'ayagala muganda wo ng'ayagadde mulamu we naye aba mutemu mu famire, aba ayingidde gitema atemamu, talina kalungi kaleese. Onagamba nti weekuume tofa siriimu ng'osigazzaayo ebbanga ttono otandike okukola ekyakutonza. Sitegedde bulungi message ya mukulu ono. Kuume naye nga ate naye bwatyo bwagambye. Message zo zikyali nyingi. Katumala tugendako ku message za WhatsApp. Ono ye agamba ki? Agamba nti Kojja nze Lisa okuva Ennajjanankumbi. Wamma nze tewali nsobi gye siyinza butamusonyiwa kasitambanga mwagalira ddala. Lisa yagamba ye kasita abeera nga amwagalira ddala. Mukwano we bali kubeera ng'olaba Data TV. Ate ono n'agamba hayi Kojja Data, omukyala gwe sisonyiwa ye omulogo oba omulokole
bonna be bamu. I can't forgive them. Iga Paulo. Ate omulokole mbadde aba musabi. Ate lwaki? Ono agamba nti wabula ggwe simutegedde ono. Message ye tetegerekese bulungi. Naye nga mwebale kubeera nga mulaba Data TV. Tugenda kubeera nga tugendako mu masimu gaffe. Bannange. Ono agambye ndiyo omugasa. Kasabeeranga mulogo ye tasobola musonyiwa n'omulundi n'ogumu. Philip ogenda kubeera nga otuwa amasimu ali eyo gwoba oyagala okubeera nga oteesaako naffe ku mulamwa gwaffe guno gw'olunaku olwaleero. Ogenda kubeera nga oyita ku namba y'essimu eyo gy'olaba ku screen yo eri mu langi enjeru ne bbulu eri 07887 50 27 39. Inamba eyo gy'ogenda okubeera nga oyitako osobola okubeera nga oteesaako naffe ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Gwali eyo gwe ŋŋamba ayagala okuweereza message essimu yeeyo gy'olaba ku screen ye eyakkojja eri 0752 65 86 22. Esimu nkwegayiridde essaawa eno bw'oba togikubako wabula weerezaako message tujja genda maaso n'okubeera nga ate tuddamu ebibuuzo byo ebyo by'obadde by'obuuzizza. Katumala ate okufuna ono munaffe ali ku mpewo. Hello. Hello. Wanji mukwano. Hello. Adduse tukusaaliddwa nnyo. Naye nga tukyalinda amasimu omwami oli agenze n'ayogera ku nsonga nti n'abakyala batemu nti omukyala osobola omuleeta ewaka n'abeera nga ate naye n'akola ekintu kyekimu nga kyotugambye nti omukyala asobola okwagala mutoowo ali ewaka. Kiba kitegeeza nti kyekiri kyogambye nti oyo oba ofunye mutemu muki mutemu mu famire. Ekitegeeza n'omwana ono omulenzi muto wange gwe naleeta asobola okufuna ekirowoozo nti naye senga nzijjawo baabono nga n'amakate gabeera gange. Kati ate naye abalina abamugoberera. Atumale okufuna ono. Hello. Hello. Wanji mukwano. Kale mukwano naawe bali kulaba Data TV. Kale. Obadde oteesa otya ku mulamwa gwaffe ogwo gw'olunaku olwaleero? Mbadde nteesa. Enyawo. Genda maaso mukwano. Enyawo. Nti nze wenkibwamu omusajja nti mulwadde ng'ate nze ndi mulamu simusa. Okay, Nsobi yona ensonga yonayo ewulikise yagamba nti senga akimanya nti omusajja mulwadde ng'ate ye ne bamukebera ng'akyali. Bayo estate nyingi kati osanga abantu kapo nga omu mulwadde omu mulamu. So yagamba nti awo ya ate aweta bwese. Hello. Anji. Je baleko mukama wange. Oyogera ne kapo Edi. Wanji sebo? Kapo Edi. Kapo Edi obadde oteesa otya mukwano? Ensonga gye ndaba nina nange girlfriend weeyo w'ekitaana nga bamuyita Namayanja Prose. Amanya ogoogedde. Sebo genda maaso. Wanji mukwano. Yansalako eneekaliro. Yansalako eneekaliro n'ateeka buloko. N'akuteeka mu buloko? Yakuleka mu looko? Yakuleka mu tweyanzizza nnyo. Yakuleka mu looko? Namayanja Prose. Tumukunoonyezeeko. Kale sebo.
ne byebyo tweyanziza mukwano webale kubeera nga olaba Data TV ate webale nakweresa kasente ako nosobola okubeera nga oteekamu ka unity nosobola okubeera nga oteesaako naffe. Hello wanji mukwano Ivan osinzidde wa mukwano oli Gyokolera ngenda maaso sebo kati nga angamba nti ali butonga ndi safari nnyo era kisobola musonyiwa bwe nkomaawo ku sente zembadde musingikira nga tabangako olubuto nga n'okuno bayavawo olw'okutyanza omusaba omwana oyo sebo konza omwana aliwo ate lwavaamu simanyi bino na bino ekisobola musonyiwa nga yakulimba nga yanimba okugamba mu bufunze tugambe nti ensobi ey'okulimba ey'okunimba eyo sisobola nakimusonyiwe yaba nimba ennyo tweyanziza mukwano tweyanzeege mukulu oyo mukulu John alina ensonga gy'ayogedde ate n'abaako n'ensonga gyanzijukiza nti kati oyo yagamba nti singa omukyala singa yamulimba nti ali lubuto nekizuula nga talulina tasobola kubeera nga amusonyiwa. Hello wanji mukwano wanji sebo ono gigize ekireka gigizi webale kulaba Data TV mwebale nnyo tuweereza kale mukwano gwe ensobi ki gy'olowooza gyosobola kusonyiwa Mwagalwawo singa ogimukwatiramu ensobi omukyala kasita abeera nga mweru wanji omukyala kasita abeera nga mweru buli kimu kiba kifu buli kimu kifa kifo mbatumidde basenga ne kojja kale mukwano naye bali kulaba esebo wanji okay tweyanziza nnyo mukwano webale kubeera nga ate naawe oteeseza mu mbeera bwetyo ate webale kubeera webale nakulabanga olaba Data TV mpoza ensonga gye mbadde njagala okugamba nti omwami alina ensonga gy'aleese nti yagamba nti singa omukyala amulimba nti ali lubuto nga ayinza okuba akola safaari n'akomawo n'akizuula nti yali lubuto nga yamulimba kiba kitegeezo yalabika mu bulamu bwe tasobola kubeera nga amusonyiwa. Kisinziira safaari omazeyo bbanga ki? Nga ate oli wange bannange ate nammwe musukkamu. Lwaki tuviirawo ddala? Nedda wandekawo nkuumewo naye ogenze safaari omazeyo bbanga ki? Olese omwana wa munno muto wakamuwasa olusi tonnamuzaala namu n'otambula n'ogenda omazeyo emyaka 3 goloza omukazi emyaka egimweyongerako giba muwulidde ndowooza bya mukyala soko tuwa oyo ali kumpewo. Hello wanji mukwano ani amanya mukwano ani? Amanya Lubega Evelyn. Mwanguzi Evelyn tubulire ensobi ki gyotusobola kusonyiwa Mwagalwawo? Ensobi zonna nsobola okuzisonyiwa kisinziira azikoze atya kyekizireze naye nga nsubira buli nsobi zisobola okuzisonyiwa n'embeera engeri gye tuba nga tulimu. Okay. Kwegamba entegeeragana enkwatagana ebaddewo wakati wo naye. Kwegamba nti enkwatagana ebaddewo wakati wo naye. Kisinziira. Eyinza okuba ensobi esoose. Yesebo. Tweyanziza nnyo mukyala Evelyn.
ndoza mchala ebiri ni omuwulidde yagamba nti buli nsobi asobola ogisonyiwa kisinziira enkolagana gy'oyina wakati wo n'omwagalwawo naye ekirala kyembadde ŋŋendako ndoza tukome ku masimu ago nti abaami abamu olwaleero balina abakyala awaka naye nga alina abaana bana awakaawo naye ng'omwana omu siwuwo oba abaana abasatu nali nkirabyeko nti oli bagenda ku DNA okukebeza abaana nekizuula nti ku baana abataano abaali awaka ng'omwami yalinako omwana omuki omwana omu kati baana bataano be yayina awaka bwe bagenda ku DNA omwana yali ow'omwami mu maka yali ogwo asooka asembayo sijjukira bulungi naye nga yalinako omwana oki ng'abo bonna bazaalibwa ali luddawa nga babe ye ne safaari tagikolangako kati awo obunafu bwa mwami obwo obunafu bubeera butya obw'omwami abaana bana bonna ne bazaalibwa nga si baawaka nga si baawaka naye ng'omwami tavangako waka nti agenze safaari nti oba olwo yamalayo omwezi oba emyezi ebiri naye agamba buli lunaku ate ng'omukyala alina omu era tasulangako nti oba munnange ku olwo yamala ewiiki oba ennaku 3 nga taliiwo obunafu obwo bubeera bwa mwami omwami tasula bweru abeerawo kati n'oŋŋamba omukyala azadde abaana bataano abaana si babe omu ye w'omwami kati awo obunafu bwani obunafu bwa musajja oba oli luddawa obwo bwenzi ate bunafu buli luddawa teweekuumira munno neekuuma wendi kitegeeza omukazi watuukira okuzaala ebweru omusajja oba oyina obunafu sooka weenoona singa omusajja yali katugeze nti oba yali takyalina maanyi gasobola kusamba kapiira ndowooza tekyali mumalidde na ssente kugenda ku DNA ekukebera ki naye ekyo kikulaga nti ne mu kisaawe bagenda nga n'akapiira ne bakola ki ne bakasamba naye abaana bagenda okuva mu DNA nga omu ye waawaka abaana si baawaka kijja kunkolera nnyo amakulu nga ntegedde nti ono omwana asembayo yewuwe oba asooka yewuwe nja kuza nja kubuuza bajja kumbuulira omwana yali wakumeka kubanga ekyo nange saagezaako kigoberera kubanga we watandikira okumanya obunafu bwani singa abeera nga yali waawakati awo yali waawakati nga eno mu kusooka nga n'omukwano gukyaliwo ndi mugole wali luddawa omulala okunfunisa emirimu yali agikola nange naye mulimu abasajja abalina low sperm count nga gundi zaabwe enkwaso yaabwe si y'amaanyi naye ng'ate n'emirimu agikola bulungi era naawe n'oba mumativu tekitegeeza nti olw'okuba kati oli gwendaba olw'olumu ye nanzaalamu nazaala asooka nazaala owokubiri nazaala owokusatu nazaala owokuna nga naawe wooli mu maka tugenda kubanga tubasibula abalabi baffe aba Data TV tubebaza olw'okubeera abalabi abalungi okuviira ddala puroguraamu yaffe gye yatandikidde naye nga njagala abantu bano bakutegeere okukolera wa okola mirimu ki omulimu gwange waliwo mukwano gwange ali ku kamera wali Filipo yaŋambye yakojja leero omugonyi gwoleese okola mirimu ki omulimu gwange nina saaluuni nyiriza abakyala siina nviiri zisobola kusiba sina sitalo gye sobola kusiba buli kimu nkikolako bulungi saluni yange eri awo ku Mutebi road Katwe oluguudo baluyita Buye road we wali saluni yange oli wano kumpi wano okuliraana Muganzirwaza wenkolera mu biseera byange eby'eddembe n'ogenda n'owugako nakyo nsobola okuwuga naye ebiseera kati ebiriwo ndi muzanyi wa katemba ne firimu owedde alina muzanyi wa katemba nga wankoze bubi nnyo obutandetirayo script bugundi wano nendabako obuntu ojja bulaba ozanyira mu kibiina ki ekibiina bakiyita Ocean Entertainment Oceans naye mu maaso awo nga 2022 tuyinayo show yaba All Stars abazanyi bonna b'omanyi abanene mu Uganda mmanyize mukama wange abe muki mwali naye mugenda kuzanya mwali tugenda zanya omuzanyo baguyita Damula
gwe tugenda ozannya muzannyo mulungi nnyo guyigiriza bingi nnyo ddamula temuzannye ku bino ebyaffe eby'Emmengo bisobola okufaanagana oba bisobola obutafaanagana kalowoozo ki kewalirekedde abalabi baffe Data TV tuve wano akalowoozo ke nnandirekedde abalo ku nsonga gye tubadde naddala ko ku mulamwa gwaffe ogwo gonna mulamwa gwaffe ogwo gubaddewo naddala abaami bannange bw'obanga omuntu akoze ensobi sooka olinnyeko mu bigere bye kati ng'omwami agambye agenda safari yatubulidde ebbanga lyamalayo oleseewo omwana wa munno abamu bagenda n'okola contract ya myaka 5 oleseewo omwana wa munno mu nnyumba wamuzaalamu omwana omu oba obutamuzaalamu oba omusuubira kukola ki yafuuka kufulu yafuuka kimukirowoozeeko nga mugenda nti mpasizza omwana w'abandi ono ndi muntu nga ye agenda kubeera ku mu biseera by'okundowoozaako ki ekiba kigenda mu maaso nti senga nze gwe baleseewo ebbanga senga nze gwe baleseewo ebbanga eryo bw'oba musajja osobola okubeerawo emyaka 5 ng'onninda bannaye muleke kulimba nsi bw'obanga onenya omuntu sooka olinnye mu ngatto ze nti singa mbadde nze naalikoze ntya nga tonnasalawo ku nsobi gy'oba naalibadde ntya naalikoze eki n'olyoka osalira munno omusango tweyanziza nnyo tweyanzeege puroguraamu yaffe bwetyo bwetambudde naye nga tubeebaza bonna betukoze nabo mukulu Filipo yabadde ku kamera so nga ate wali mu control room abadde abatuusaako ebifaananyi ebyo mubadde mulaba abadde omukulu Johnny abamu basinga mukozesa linnya ly'amaviiri talabika mu kamera wano naye omusajja oyo akola omulimu gw'amaanyi nnyo big up Mr. Johnny webale nnyo webalire ddala ate era ne twebaza mwenna abakyali ku Data TV essaawa eno ng'obadde okyatudde ogamba nti anze puroguraamu ya Embuulirire emala kuggwa munange webale nnyo webalire ddala webale kutwagala ate sigala ng'olaba Data TV ebbanga lyonna puroguraamu zonna eziri ku Data TV ziyigiriza era zirina ebyokuyiga bingi so kiba kyanjawulo nnyo buli lw'obeera ku Data TV amannya nze omulongo Kizza Hamidu Saalongo kojja w'eggwanga nze mbadde wano kutuusaako puroguraamu yaffe ku lwasinga Maimuna Nayiga Naalongo atasobodde kubeera ng'abeerawo olw'obukosefukosefu bwe yafunyeemu olunaku olwaleero tubaagaliza ekiro ekirungi musule bulungi mweraba